subhanahu wa ta'ala n'agamba nti genda obabuze naye abakkiriza abange ab'amaanyi tolisobola kubeera ng'obabuza. Kale abakkiriza abaalimu abatono Allah subhanahu wa ta'ala yabanyweza, abasinga obungi ne batakkiriza Iblis n'ebeera ng'endowooza yaayo n'ebirooto byayo ku basaba byatuukirira. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وما كان له عليهم من سلطان الله كما أنت أبدو بانغا بطنو abakkiriza sitaani tebalinaako maanyi ga nkomeredde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti abaddu bange ababeera abakkiriza abalungi shayitaani tebalinaako maanyi gasobola kubeera nti bawangula. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abasinga obungi abagigondera Allah subhanahu wa ta'ala asindika sitaani n'ebeera ng'ebabuzaabuza n'ebalaga nti kyebalaga kyekituufu, Allah kyabalaga kyekikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'ajeemerwa, oluvannyuma lw'okujeemerwa n'akyusa embeera zaabwe. Allah agambye nti abaddu bange abalungi sitaani tebalinaako maanyi nti esobola okubawangula illa okuggyako lina'lama man yu'min bil akhirah. Tuleeta sitaani ebeere nga kigezo tusobole okumanya baani abakkiriza olunaku lw'enkomerero, mimman huwa minha fi shakkin, baani abalulimu okubeera nga balubuusabuusa nti si lwakubeerayo. Wa rabbuka, katonda w'omulezi wo, ala kulli shay'in hafizun, buli kintu kyonna ye mukuumi waakyo. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، bagambye gwe nabbi Muhammad nti musigalenga musabiranga musinzaabo be mugamba mbu be bakatonda bammwe atali Allah subhanahu wa ta'ala, mwe musigalenga mubasinza. Naye mukimanyi nti la yamlikuuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi, tebalinayo bufuzi bwonna bwonna mu ggulu wadde muno mu nsi, tebalinayo kantu ke balinako bufuzi n'amaanyi nti be bakafuga era be bakayinako amaanyi kakabeere nga kalina obuzito bwenkana empeke y'akalo oba empeke oba obuzito bw'akaloolo. Ebyo bye musinza ebitali Allah mwe musigale nga mubisinza, naye mukitegeere nti tebiinaayo pawa na buyinza na bufuzi mu ggulu wadde muno mu nsi ku kintu kyonna yadde nga kyenkanankana obuzito bwakyo empeke y'akalo. Wama lahum fihima min shirk, ate era bye musinza tebiina mugabo gwonna wadde sheya mu ggulu wadde mu nsi nti waliyo sheya yaabyo mwe mubisinze, naye nga mukitegedde nti tebiina buyinza ate tebiina mugabo ku bintu byonna Allah bye yali akola nti byayambako Allah. Wama lahu minhum min dhahir, ate bye musinza Allah tabiinaayo bwetaavu mu byo kubeera nti bimuyambako nti waliwo ekiyinza okumulemerera abeere ng'ajulirira ebyo bye musinza bibeere nga bimuyambako n'akamu ak'eddagala. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، tewaliyo kuwolereza kujja kubeera nga kugasa wali Allah okujjako eyo omuntu gwali bakkiriza yekka. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumizanga atugamba nti abantu abatakkiriza basinza abawarabu naddala basinzanga amasanamu nga bamanyi nti tugasinza yadde Katonda tumanyi gyali, naye kitusinzisa amasanamu gano kubeera nti ge gagenda otuwolereza wa Katonda. Naye Allah abaddamu nti la tanfa wala tanfa'u shafaa'a, tewali kuwolereza kujja gasa indahu awali Allah illa liman adhina lahu, kujja kuoyo gwali bakkiriza. Ate gwali bakkiriza tagenda kubeera ngali mu kika ky'amasanamu nga mmwe bwe mulowooza. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo abantu bagenda okulonda nti gundi genda owolerezeeyo mu kika ky'abantu bwe bati, gundi genda owolerezeeyo bwe bati. Naye buli yenna Allah gwali bakkiriza okuwolereza olw'ekitiibwa n'entiisa n'obulene bw'omulimu n'ekitiibwa Allah kyali bamuwadde,
agenda kubeera nga obwongo bwe n'okutegeera kwe ava mu kutegeera okwa bulijjo n'abeera nga omuntu azirise naye ng'azirika ssanyu ng'omuntu bwe bayinza okumugamba nti bakuwadde ekirabo ekitabadde mu birowoozo bye ne kimuyitirirako obunene n'azirika. N'abantu Allah baalironda okubeera nti bawolereza abantu baabwe lw'essanyu bagenda kubeera ng'abazirise hatta okutuusa idha fuzzi'a an qulubihim, entiisa bw'eriba ng'ebaweddeko ku mitima gyabwe. abo abalondeddwa buli omu agenda kubuuza munne qaalu nga bagamba maadha qaala rabbukum, katonda wammwe agambye eki? qaalu erabeddemu bokka alhaqu, nti alhaqa, Allah ayogedde mazima. Allah ayogedde mazima okutugamba nti ffe tugenda okuwolereza mu bantu baffe gundi ne gundi, oba mutulondemu ennamba bweti ne bweti. Abantu abo bagenda kubeera olw'essanyu eringi ennyo. Entiisa ng'emaze okubava ku mitima gyabwe balibuuziganya nti katonda agamba ki? Katonda bagambye nti ayogedde mazima okutukkiriza okuwolereza abadde tasaaga. wa huwa al-aliyyu, katonda ye wa waggulu al-kabiru omunene. Ero libeera nga babyogera mu ngeri ya ssanyu n'okujaganya nga naye bw'oyinza okubamu akafaananyi ku omuntu katonda gw'aba awadde, katugeze nti pulezidenti akuwadde ekitiibwa ng'obadde tokisuubira, kiyinza okukuleetera okubuuza nti pulezidenti abadde akasaaga oba abadde agamba ki? Ne bakugamba nti akugambye mazima era abadde tasaaga, kubanga ye bw'aba ayogedde aba ayogedde. N'abo abantu bagenda kufuna ekitiibwa n'entiisa, naye entiisa bwe libe baweddeko balibuuza nti katonda abadde agamba ki? Ate bennyini beddemu nti katonda ayogedde mazima, kubanga ye wa waggulu we, teriiyo mulala bw'aba ayogedde. Alkabiru ye munene asembayo. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل بابوز من يرزقكم أن يبقبرلا من السماوات وكفا مبانغا وغامبا ng'okutonyesa enkuba wal ardi ne muttaka muno gamba ng'okumeza ebimera byammwe ani alina omulimo ogwo. Qulillah, bagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala. Era mukiraba bulungi wano enkuba bw'eba etuweddeko mu Uganda, abantu bonna tebayinza kulaajanira babyabufuzi nti mutuyambe otuwa amazzi, wabula balanjanira bannaddiini nti musabe katonda atuwe, abeere nga atuwe enkuba emere ng'emeza ebimera byaffe, ebisolo byaffe bibeere nga bifuna amazzi n'ebimera byaffe tweyagale Allah subhanahu wa ta'ala gye tulina okudda. Abuuza nti ani abagabirira okuva mu bbanga awo mu kutonyesa amazzi? Ani abagabirira okubeera nti amezza mu nsi muno ebimera byammwe? Qulillah, abagambye ebyo byonna mulimu gwa Allah. Wa inna, mazima ffe, aw iyyakum, oba mmwe, ala hudan, tuli ku buluŋŋamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammadi nti gamba abo abatakkiriza nti kisoboka okubeera nti ffe oba mmwe la ala hudan, ffe tuli ku buluŋŋamu, aw fi dalalin mubin, oba tuli ku bubuzi obw'olwatu. Ffe abakkiriza nammwe abatakkiriza, kuffe kuliko ali ku bubuzi obw'olwatu, kuffe kuliko ali ku buluŋŋamu, naye ffe tukakasa nti ffe tuli ku buluŋŋamu ate mmwe muli ku bubuzi obw'olwatu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabbi Muhammadi, agamba abatakkiriza abaali mu budde obwo ab'e Makka, Abakuraishi, nti bagambe nti kuffe nammwe kuliko ali ku buluŋŋamu ate kuliko ali ku bubuzi obw'olwatu, naye ng'agamba amazima galabika mmwe muli ku bubuzi obw'olwatu, ffe tuli awali obuluŋŋamu. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل bagambe la tusaluna, mmwe timugenda kubuuzibwa abatakkiriza amma ajramuna, ku bibiffe bye twakola ebinyiiza Allah, timugenda kubeera nga mubivunaanyizibwako. Ffe tugenda kubuuzibwa ku bibi byaffe n'ebirungi byaffe. Wala nusalu amma ta'malun, naffe bwekityo kyekimu tetugenda kubuuzibwa ku bye mukola. Buli bantu bagenda kubuuzibwa ku ebyo bye baakolanga, ffe tugenda kubuuzibwa ku byaffe bye twakolanga bwe biba nga byali bikyamu bitulekere bali bibuuza ffe n'okwanukula kwaffe. Ate n'ebyammwe tetugenda kubeera nga ffe tubivunaanyizibwako, wabula mmwe kennyini mmwe mulivunaanyizibwa ku nkola y'emirimu gyammwe. Kale buli muntu asigale ngala ku diinukum waliya diinu. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Qul bagambe yajma'u bainana rabbuna, katonda waffe agenda kuŋŋaanya wakati waffe ne wakati wammwe atugatte wamu. Summa oluvannyuma ng'amaze otugatta mu kisaawe kyekimu ku lunaku lw'enkomerero, yaftah bainana bilhaqqi, agenda kulamula wakati waffe ng'akozesa amazima. Wa huwa alfattahu alalimu, Allah subhanahu wa ta'ala ye mulamuzi amanyi byonna,
teyeetaaga kubaako kyabuulirwa agenda okutulamula mu bwenkanya ku lunaku lwali tukuŋŋaanya ku lunaku lw'enkomerero atulage nti mmwe mwali ku kituufu mmwe baali ku kikyamu abaali ku mazima jjana abaali ku butali butuufu babeere nga bagenda mu muliro. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل بغامبي أروني مندقي الذين ألحقتم به شركاء أو بمغسك كتوندانغ مبايتانتي كامبني جاكو لغانا نايو amasana mwago gemugatta katonda nga mukakasanti katonda gakolagana nago kala nedda yaddinga munagandaga naye si kyekituufu kye mulina okubeera nga mukola bal huwa allah eyo allah ali omu yeemalira alazizi yewamaanyi atawangulwa alhakimu ate atakola nsobi. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك فاستكتم عنك بالنبي محمد إلا كجاكو كافة للناس twakutumirya abantu bonna nga tewali kusosola mulangi wadde eggwanga abantu bonna bonna gya twakutuma gye bali obeere nga bashiran oba wamawulire ag'essanyu wanadhiran ate obeere nga obatiisa singa banaabeera nga bajeemye nti eriyo omuliro obasanyusa abanaaba bakkiriza nti eriyo ejjana abanaagaana obukkiriza obatiise nti eriyo omuliro walakinna akthara nnaasi la ya'lamuun naye ekyewuunyisa abantu abasinga obungi tebakimanyi nti nabbi muhammadi baamutumya eri bantu bonna abantu abasinga obungi ekyo tebakimanyi naye nga kya amazima gali nti nabbi muhammadi yatumibwa eri abantu bonna era basaanidde okubeera nga beemenya babeere nga bamuwuliriza abanakkiriza abasanyuse n'ejjana abatakkiriza abatiise nti eriyo omuliro. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون abantu boogera nga bagamba batakkiriza mata hadha alwa'd endagaano eyo egenda kubeera woddi ey'okubeera nga tuzuukira in kuntum sadiqin bwe mubeera nga mwogera mazima mmwe abasiraamu n'abakkiriza abafaanana nga mmwe abakkiririza mu okuzuukira kwa ddi. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل bagambe lakum mi'aadu yawmin mwina yindagaano yammwe nga y'olunaku olwo ye allah lwamanyi mmwe lwe mutamanyi la tastakhiruna anhu saa'atan wala tastaqdimun temugenda kukeereyezebwa ku ndagaano eyo n'akamu n'akeddagala wadde akadde akatono ennyo wadde okubeera nga tastaqdimun muzuukira nga essaawa tennatuuka essaawa beeri beetuuse teriiyo kubeera nga mwongerwayo akadde ate temugenda kubeera nga muzuukizibwa nga obudde tebunnaba tewali kubeera nga babazuukiza nga obudde tebunnaba ate bwe biba butuuse teri kubongerayo kadde konna. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba kifaanaganako n'essaawa y'okufa singa era ng'eba ekutuukiridde bw'etuuka teri kwongerayo kadde konna obudde bwo buba buweddeyo so nga ate tebayinza kukutwala nga essaawa yo tennaba kuggwayo. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا abatakiriza bagamba ngera boogera mu njogera zaabwe naawe oyinza okwekubamu akafaananyi olaba eddala oli mu bafaanana nga abatakiriza enjogerayo bagamba batya lan nu'mina bihatha alquran ffe tugenda kukkiriza qurani muhammadi jazze naye eno era ffe tuli tayaali okubeera nga ebiri mu qurani tubikkiriza bw'obeera ng'ofaanaganako abantu ng'abo abalina endowooza eyo n'enjogera eyo bwe balire mu bakaafiiri allah baagambye nti bannaaba akusooka mu njogera eyo era baakyogera dda era ne bagamba wala billazi bayina yadayhi tetujja kukkiririza mu bitabo ebyo ebyakulembera qur'ani nga tawriti wal injil era ffe tukimanyi mu mpagi z'obukkiriza nti
omuntu akkiriza ebitabo byonna watali kusosola kitabo singa kibeera nga kyekitabo Allah subhanahu wa ta'ala tiyatugamba okukkiriza mu bitabo ebyakulembera. Allah agamba nti abo abaganya okukkiriza Qur'ani n'okukkiriza ebyo ebiri mu bitabo biri ebyakulembera, Allah agamba nti walau tara singa ofuna omukisa n'osobola okubeera ng'obalabako idhi zalimuna mawqufuuna inda rabbihim, singa olifuna omukisa n'osobola okulaba ku bali az'amaanyi abatakkiriza amateeka ga Allah gali mu Qur'ani n'agagali mu bitabo ebyakulembera, singa ofuna omukisa n'obeera ng'obalabyeko nga bayimiridde mu maaso ga Katonda wo ng'essaawa ebadde etuuse bayita, yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl, bagenda kubeera nga bawanyisiganya ebigambo ng'abamu bagamba bannaabwe, abantu nga babeera balumagana mu bigambo byabwe, ng'abamu babiddiza bannaabwe n'abalala babigamba bannaabwe, abantu ebigambo ebyo bagenda okuwanyisiganya mu maaso ga Allah. Allah agenda kukubuulira bigenda kuba bitya. Allah agamba nti kuba mwakafaananyi nti singa olaba abantu abo nga bayimiriziddwa batakkiriza mu maaso ga Allah, nga buli omu atandise okubeera ng'ebigambo abikanyugira munne, nga ne gwe babikanyugira abiddizo n'abimukanyugidde, yaqulu alladhina stud'ifu, nga bagenda okwogera abo abaali nga ku nsi kuno nga banafuyizibwa nga bayitibwa abagoberezi oba endiga, lilladhina stakbaru, nga bagamba bano abeeyitanga abanene bakama baabwe, abeeyitanga abasumba, abo abeeyitanga abasheekhi nga bano bagoberezi, nga bano be basheekhe baabwe, abeeyitanga abasumba nga zino zendiga, abeeyitanga abakulu b'ebika nga bano be bazzukulu. Allah agamba nti alladhina stud'ifu, abo abaali nga ku nsi nga be bawansi, bagenda kubeera nga bawanyisiganya ebigambo lilladhina stakbaru, n'abo abaali nga abanene, lawla antum lakunna mu'minin, ng'abaana abanafu bagamba abali abakulu abanene nti singa simwali mmwe mu butuufu twali badde bakkiriza, naye mmwe mwatugaana ddala okubeera abakkiriza nga mutubuzaabuza, mmwe mwatugaana okukkiriza Qur'ane, mmwe mwatugaana okubeera abasiraamu, mmwe mwatugaana okugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abantu bano abaali ng'endiga bagenda kugamba nga abasumba baabwe ti singa temwali mmwe kuba basumba nga mwatugiranga mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa n'okutuwabya, twali badde nga tuli abakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استكبروا bagenda kubaddamu bano abaali nga abakulu abeekuluntaza nga beeyita ab'ebitiibwa nga zirize endiga nga bano be basumba, nga baddamu lilladhina stud'ifu, nga baddamu ndiga zaabwe zino ezaali abagoberezi, anahanu sadadnakum anil huda, ffe twabagaana okulaba obuluŋŋamu, ffe twabagaana okugoberera obuluŋŋamu nga bumaze okujja, baada izjaakum, oluvannyuma lw'okubajjira mwali temulina magezi mmwe kulaba nga abasiraamu be baali ku kituufu, bal kuntum mujrimin, wabula muleke twekwasa nammwe mwali boonoonyi, mwe ebintu mwali mubitegeera nga buli muntu alina obwongo bwe n'omutwe gwe, omuntu agenda kuvunaanyizibwako okutegeera gwe n'amagezi ge. Era kyova olabanga mu ssuura emu yagamba mu surati al-mulk tabaraka, yagamba nti law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir, singa twali tuwulira obanga tulina amagezi tetwali badde abayingira mu muliro sa'ir. Naye bano abantu okutegeera kwabwe baakubajjako bakama baabwe ne babeera nga be babategeerera nga tebasobola kwesomera bintu bukakafu bwa kubyesomera, naye kakati babeegaana nga buli omu awanyisiganya ne munne ebigambo. Abanafu bagamba ab'amaanyi nti mmwe mwatuziyiza, twali badde basiraamu era nitubeera abakkiriza abalungi. Nabano abanene ne bagamba endiga zaabwe nti ffe twabagaana obukkiriza n'obuluŋŋamu mwali temubulaba, nga abantu be baatusinga baatugamba okutayirira ebyo emyaka 10 n'omusobyo, ne mugaana okutayirira, abaddako tebaatayirira. Allah subhanahu wa ta'ala mwatugaana okutwalanga amazzi mu ttoyi, abaddako tebaagatwala. Allah subhanahu wa ta'ala aga nti abantu bano bagenda kulumagana, ne baga nti singa temwali mmwe bakulu basumba, ffe twali badde nga tuli bakkiriza, naye mmwe temwalaba buluŋŋamu nga obumaze okujja, muleke kutwekwasa, mwali boonoonyi kubanga mwalina amagezi, mwalina okwetegeerera. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الذين بغين كغامبا بستضعفوا بالي بنفنا بونغا بدمك السيدية بمنجريو كيروانكو إلى الذين استكبروا غبوانيسغاني نبانا بالي غبانيني بل مكر الليل والنهار يزالي غانكوزمات ساليرانغي كيروني مسانانغا تمويبا كموتسوزا مبيبيتو تمويبا كموتسوزا mu night dance mutusuza emisananga tuyimba nekironga tuyimba buyimbi nga petulowooza tutendereza ezo zalinga nkweza mmwe kwagala kutubba na kutunyaga na kutulyako byaffe ezo zalinga nkweza mmwe ezigana ezalinga zitugugula okubeera nti tulowooza ku busiraamu na kubeera ntulowooza ku nabbi Muhammadi ne Qur'ani ne mutusaliranga amagezi nga mutusuza mu bibbiitu mutusuza mu nkuuka iztamuruna nakfuru kubanga mwatulagiranga nga mutusalira enkwekiro n'emisana nga mutugamba tubeere nga tuwakanya billah katonda ayitibwa Allah wanaj'al lahu andadan tumuteekeko bakatonda abalala tumuzaze nga tazaalanga ebyo mwalinga mu bitukutira lunyekiro n'emisana nga temutuwa waazi kwerowooleza ku busiraamu wa asarru nadama Allah agamba nti bw'oliba batunuulidde ogenda balabanga munda waabwe mulimu okwejjusa okwekika ekyawaggulu okubeera nti tebasobola kwerowooleza lamma ra'aw al-adhaaba naddala bwe balimala okulaba ebibonerezo nga bamaze okukakasa nti ddala bagenda kubonerezebwa waja'alna al-aghlala fi a'naqihim waja'alna tugenda kuteeka al-aghlala emiguwa ku mikono gyabwe tubasibe fi a'naqi alladhina kafaru tuyokate tuwetere emikono gyabwe emisibe mu nsingo zaabwe tuginyolere mu nsingo zaabwe abo abaali batakkiriza emikono nga bamaze okugisiba Allah agamba nti tugenda tukuginyolera mu nsingo egyabo abatakkiriza balyoke bagambibe hal yujzauna illa ma kanu ya'malun abantu abo tebagenda kusasulibwa okujjako okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe bwe bagenda okusasulibwa nga tebalyazaamaanyiziddwa kati buli muntu waddembe okwetunuulira aya ze n'obwegendereza naddala ow'enzikiriza etali ya busiraamu وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا فاستتمانغا الله سبحانه وتعالى يا يوغيرا في قرية مچبوغا چonna obachiyite chalo min nadhirin mutisa omubaka waffe agendeeri ekibuga ekyo tetutumanga mubaka waffe yenna agendeeri bantu ba kyalo oba bantu ba kibuga kyonna illa okujjako yasanganga obuzibu qala mutrafuha bamuddangamu abo abaali abakyakazi abali b'obulamu mu kitundu omwo nga bamugamba nga baddamu mu ngeri ebitali ya buvunaanyizibwa ti inna bima ursiltum bihi kafirun nti mazima ddala ffe bye mutumiddwa nabyo bye bagambye mu bireete gye tuli kafirun tetukkiriziganya nabyo ffe tuli mu kulya bulamu bwaffe tetukkiriziganya nabyo bye muleese mbu mu bijja wa Allah وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا إلى بدرانغا مونغي يتالي أبو فناني زبوانغا بغامبا نحن في بمرابا بچاكزي أكثر أموالا فتيني بيوبوغاكي بسينغا كويبي بيابا كيريزا وأولادا إزاد جافي ديري مبيرن نونجو كسينغا موابا كيريزا أبانا بميدالا يباليم باسما مسوميرا جبدي balya bulungi basula bulungi bajjanjabwa bulungi n'olw'ensonga eyo wama nahnu bimu'azzabin tetulimu abo abagenda okubonerezebwa nga mmwe bwe mukirowooza mmwe abali obubi era ate mmwe mujja okuba obubi n'oluvannyuma lw'okuva wano ku nsi قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل باgambe inna rabbi mazima katonda wange yabsutu rizqa ya gazirize ebyenfuna liman yasha'u kwoyo gwaba yagadde min mubaddube Allah subhanahu wa ta'ala ebyenfuna bisumulira oyo gwaba yagadde nga tatunuulidde bukkiriza bwe na butali bukkiriza bwe wabula ye kasaba nga yagadde okubeera nga amusumulira kuno ku nsaamuta wayaqdiru ate n'abeera nga afundiza oyo gwayagadde ebyenfuna ne biba bisaamusaamu walakinna akthara nnasi la ya'lamun naye abantu abasinga obungi era ekyo tebakimanyi bo bagayita magezi gaabwe وما أموالكم ولا أولادكم
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم تزيري سنت زمي وبيبيو بغغب يمو بمويوانا نبيو ولا أولادكم ودابان بموابو بمتبولira abali obulungi billati tuqarribukum indana zulfa ntiyo bye mujjo kuyitamu bibasembeze ku mwanjo ene waffe gye tuli si bye mujjo kuyitamu bibasembeze mubeera ab'okulusegere ne Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba muyina ebyobugagga n'abaana nedda illa okujjako abaana abeera nga basembera ne babeera ku lusegere kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala be baliwa man amana yo yaba akkiriza bannabbi baffe n'akolanga bwe baba bayigiriza wa amila salihan ate n'agoberezaako ku bukkiriza bw'okukola emirimu emirungi fa ulaika abantu ab'ekika ekyo lahum jazaa'u dhi'f be bajja okufuna empeera ezirimu ennyongeza ez'ebika eby'enjawulo bima amilu olw'ebyo bye baakola Allah n'asiima wa hum fil ghurafati aminun abo be bajja okuba mu mayumba agaggoloofa agakayina aga waggulu nga bali mirembe beeyagalireeyo. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين نابو يسعون abakola kaweefube kiro n'emisana fi ayatina ku mateeka gaffe nga baagala okugalemesa muajiziina ne basuubira nti nabo basobola okutulemesa nti tuyinza kubazuukiza n'amateeka gaffe nga basuubira bajja kugalemesa tegajja kukola. ulaika fil azaabi abantu abo bajja kwesanga nga bali ku kibonerezo muhdaruun nga basembezeddwa awali ekibonerezo kyaffe nga we baanirizibwa okubeera nti bagenda okubonerezebwa. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل bagambe inna rabbi mazma omulezi wange Allah yabsutu الرزق liman yasha'u min ibadihi yo yagaziza riziki oyo gwaba yagadde mu baddu be wayaqdiru lahu nagerera omuntu riziki entonotono mu baddu be era gwaba yagadde wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu kyonna kyonna ekintu kye muba muwaddeyo ku lwa Katonda ng'okiwaddeyo okubeera nti eddiini ebeere ng'etambula ekulaakulana egende mu maaso fahuwa yukhlifuhu Allah ajja kukikuddizaawo وهو خير الرازقين الله يمغابريزا سينغا bagabirira bonna. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الله سبحانه وتعالى قام بيا يوم الجكروناكو يحشرهم وجكنا جميعا أبانتبنا أبكرزا نابتل بكرزا ثم يقول للملائكة ورفن ما قام ببا ملائكا نبوبا مزكنا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون أبانجم بملائكة بنباسين زانغموي abantu bano okwonooneka okutuuka ku kino ne babeera nga basinza ebitali Allah basinzanga mmwe. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قالوا bagenda kuddamu bagambe subhanaka erinnya lyo litukuzibwe Allah era amatendeko gabeere nga gatenderezebwa mu ngeri ey'enjawulo anta waliyuna min dunihim gwe mukama waffe owannamaddala ffe situlina kye tubamanyiiko abo bal kanu yabuduna aljinna abantu abo mu butuufu baalinga basinza majinni nga mumutwalidde balubaale n'emizimu n'emisambwa n'ebigwa mu kiti ekyo aksaruhum bihim mu'minun abasinga obungi ebyo bye baalinga bakkiririza baalekanga okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga basinza ebyo nga bwe balowooza nga mu mitima gyabwe balowooza nti balina bamalayika naye nga mu butuufu basinza sitaani n'amajinni.
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم الواريرو لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ولي abamweri bannabwe abagenda okubeerako kye babagasa abasinzanga n'abo abasinzibwanga tebagenda kubeerako kye bagasa bannaabwe wala darran wadde okubeera nga balina akabi ke bayinza okubatuusaako okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala okusalawo okwe nga bwe kugenda okubeera wanaqulu lilladhina zalamu tugenda kugamba abo abantu abalinga abalyaza amaanyi b'amateeka ga Allah dhuuqu adhaaba annaari mugende mukombe ku kibonerezo ky'omuliro allati kuntum biha tukadhibuun ekyo kye mwalinga mulimbisa nti kijja kubaayo. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم بقوارانغا كسمدوا كبو الله سبحانه وتعالى تجيزا آياتنا بقوارانغا كسمدوا كبا متيكا غفوي بينات أمانينيفو برونجي قالوا ngabagamba ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم badanga mungabagamba nti ono si musajja aleese ekituufu wabula omusajja ayagala okubawugula okuva ku nsinza y'abakadde bammwe nga bwe baalinga basinza amasanamu ayagala kubasuuza amasanamu gammwe muleke okuwuliriza byayogera. Waqaalu era ne bagamba ma haadha tebiri bino byayogera illa okujjako olwo nga bagamba nabbi Muhammadi nti byayogera si bintu birabika nti bya buvunaanyizibwa illa wabula ifkun bulimba muftaran bw'amaze okupangapangawo obupanzipanzi n'atulimba nti Allah yamutumye. Olwo nga boogerera ku Qur'ani nti ebigambo byayogera apangapanga bipangepange nabbi Muhammadi si bigambo bituufu nti Allah yabimutumye wabula alimba nga apangapanga nga agamba nti Allah yamutumye. Waqala alladhina kafaru lilhaqqi lamma jaa'ahum abatakkiriza bwe bati bwe boogera ku mazima nga gamaze okutuuka gye bali nga bagamba in haadha illa sihrun mubiin teri eno Qur'ani gye batusomera okuggyako ddogo lyennyini ery'olwatu erirabwa n'ayonka. Muhammadi byaleese eddogo erya nnamaddala ye mulogoka ennyini nga ne byaleese ebigambo byayita ebya Allah ly'eddogo eriwedde emirimu erirabwa n'omuntu owa bulijjo. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب abantu abo tetwaba wa bitabo yadurusunaha nti mwe basome ebyo bye batugamba tebalina bitabo bye twabawa nti mwe bajje ebyo bye bagamba nti nabbi Muhammadi ebigambo ayiye na bino byayogera nti ddogo tebabijja mu kitabo nti babijja mu kitabo nti ffe twakibawa babeere nga babisomamu nga bakakasa nti bye boogera bituufu. Wama arsalna ilayhim qablaka min nadhir ate era tubatumiranga luberebererwo mutiisa yenna yali azze kubatiisa abawarabu abo ebigambo bye boogera tebabijja mu kitabo nti ffe twakibawa bye basomamu nti babeere nga bagamba nti Muhammadi byatuleetedde okusinziira ku kitabo Allah kye yatuwa nti bulimba ate era si nti twabatumira omubaka nga tonnajja abategeeze nti Muhammadi bw'ali bazze byali babagambye nti biriba bya bulimba si bwe kiri. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم بالين بسبابا رسوك والسقوسوسو كلين بسبوا abasooka mu kisaawe ky'obwannabbi baabalimbisa dda nga tonnajja. Wama balagu mi'shara ma atainahum naye abano abakutawaanya tebatuukanga na ku kimu kya 10 ku ebyo bye twawa abantu bali abasooka abalimbisa bannabbi baabwe abasookawo.
fakadhabu rusuli balimbisanga ababatume baffe songa bye twabawa byali bingi mu maanyi ne mu maali n'abaana n'obulamu obuwanvu obuwangaazi obweyagaza bano ab'omulembe gwo tebayinza na kutuuka ku kimu kya 10 bye twawa bali balimbisanga abatume baabwe naye fakaifa kana nakir bwalinga butyo obubi bw'ekibonerezo kye twabatuusangako olw'obujeemu bwabwe makulu nti ebibonerezo byalinga bya bukaawu nnyo nga bya busungu ebyasobolanga okuzikiriza abajeemu Allah n'ataasaamu abo abaalinga abakkiriza. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل bagamba abantu abo abeefudde bannampulira zzibi innama a'idhukum biwahidatin nze mbabuulirira n'ensonga emu an taqumu lillahi mathna wa furada mubeereko we muyimirira nga muli babiri oba ssekinnoomu mubeereko awantu we muyimirira mubeere nga mulowooza summa oluvannyuma tafakkaru mufumiitirize nnyo ku bigambo Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byayogera ne nabbi Muhammadi mu mbeera ze okuva nga yakulira mu mmwe mufumiitirize omuvubuka oyo byayogera mujja kwesanga bwe munaaba muyimiridde ne mufumiitirize ebya Muhammadi byayogera n'embeera ze mujja kwesanga nga mutuuse ku ansi egamba bweti ma bisahibikum min jinnah nti mukwano gwammwe oyo taliiko ddalu lyonna wadde majinni gamuli ku mutwe nti oba yatabuka omutwe in huwa wabula taliye mujja kukisanga nga illa okujjako nadhirun lakum azze kubeera nti abatiisa baina yadai adhabin shadidin ekibonerezo ekiri mu maaso awo eky'amaanyi bwe munaabanga mwebase bugazi ne mufumiitiriza nga muli babiri oba ssekinnoomu ne mudda mu kafunda buli omu ne mulowooza ku nsonga Muhammadi kyeki n'ebyaleese byebiriwa mujja kwesanga nga omusajja simulalu era tabangako omuntu alina majinni ku mutwe wabula mujja kutuuka ku kituufu nti omusajja mutiisa azze kubeera nti atulabula. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل bagambe ma as'alukum min ajrin zibwe mbankola omulimu gw'okubuulira obusiraamu siina mpeera gye nsaba kuva gye mulimu nsasule era singa mbeera kale nje basabye fahuwa lakum obulungi bw'ekyo budda gye muli awamu n'okuba nti si gye basabye in ajriya illa ala Allah empeera eyange teriyo wenjisuubira okujjako awali Allah yekka wa huwa ala kulli shay'in shahidun Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna mujulizi siina kye mbasabye mu kubeera nti mbatuusaako omulimu guno so era singa mbanganga kibasabye era kye mba mbasabye ekyo obulungi obukivaamu budda gye muli naye awamu n'okuba nti siina kye mbasabye nze empeera yange ngisuubira eri Allah ate buli ku kintu mujulizi era akakasa nti siina kye mbagjeeko ate buli kye yantuma nkituukiriza. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل bagambe inna rabbi mazima omulezi wange yakdhifu bilhaqqi akanyuga amazima ne gajja awali obukyamu ne bubeera busaanirawo ddala olw'amazima Allah gakanyuza eri Jibriilu ne Jibriilu n'agakanyuga eri Muhammad ne Muhammad n'agatuusa eri abantu Allamul ghuyubu yamanye ebyama yatuleetera amazima nga gajja gatambula mu ngeri eyo ne gatuuka eri abantu Allah subhanahu wa ta'ala yamanye ebyekwese. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل bagambe جاء الحق amazima gazze nga leese era gajja kubeera nga ge gayimiriddewo kambeere nga mugakkiriza oba temugakkiriza naye nze nga basomedde wama yubdi'u lbatilu obukyamu tebukyalinawo musingi yadde ekifo wama yu'idu ate tebukyaddawo obubaddewo busaanyeewo ate obukyamu bwonna obunajja tebukyalina kifo oluvannyuma lw'amazima okuyingirawo. Amazima nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaleeta naye agambye nti obukyamu tebukyalinawo kifo obwo obukyamu obubaddewo tebukyadda kubeera nti bufuna amaanyi eri mitima gy'abantu ate n'obwo obubadde bujja okujja nga bubadde tebuliwo obwo tebukyalinawo kafuwe bugenda kutuula
oluvannyuma lw'amazima okubeera nti gayingiddewo. Allah subhanahu wa ta'ala eddiini eno yagireetanga y'amazima. Allah subhanahu wa ta'ala amazima obukyamu ne bwe buwangaala emyaka 1000 era bukeera enkya ng'amazima gawangudde nga geg'enkukunala. Ekyokulabirako bannaffe okuva emabega bukya busiraamu bujja wano mu ggwanga lyaffe okutayirira baakudibye nga bakuvumirira nga bavuma n'abasiraamu nti abasiraamu nkoko bamusala ng'alaba, naye oluvannyuma lwa byonna kati abayimbirira ku mulembe guno okutayirira abantu ate si basiraamu oluvannyuma lw'okwoleka nti obusiraamu bwe bwaleeta ekigambo okutayirira ate era kye kirina okubeerawo. Na bwe kityo okutwala amazzi kyolooni kyalinga mulimu gw'abasiraamu. Olwaleero buli ssomero lyonna balikubiriza kubeera nti kalibe lya busiraamu si lya busiraamu kubeera nga bakozesa amazzi. N'ebirala bwe bityo bwe bijja okujja nga bifaanagana ng'ekyokuwasa abakazi abasukka ku omu n'ebirala, mujja kwesanga nga abaliddawo yadde ng'ensi emaze omutwalo gw'emyaka nga bali ku kikyamu amazima galiwangula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye nti kul bagambe jaa al-haqq amazima gamaze okuyingirawo nga Muhammad agaleese. Wama yubdi'u al-baatilu obukyamu tebukyayinawo kifo we buyinza buwaganya amazima gaveewo kikisoboka. Wama yu'iidu ate tegakyadde obukyamu tebukyaddira ddala obubaddewo bugenze ate obutannajja ne bwe bunajja tebujja kufuna kifo. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل bagambe in dalaltu singa nze mbeera nga mbuze fa innama adillu ala nafsi mazima okubula kwange kujja kukosa mwoyo gwange. In ihtadaitu singa mubanga mulabye nti nnuŋŋamye nga byenjogera ndi ku buluŋŋamu fabima yuha ilayya rabbi ebyo byonna bisinzidde ku bubaka Allah wange bw'asindika gye ndi. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala sami'un awulira nnyo ayina kye yeetaaga kumugamba nti kiwulire, qaribun atuli kumpi teyeetaaga kubeera nti asembera we tuli awulirire bye twogera. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى singa olifuna omukisa n'obeera ng'osobodde okulaba idh fuzi'u mu kaseera awo abantu nga bajjudde entiisa. Allah subhanahu wa ta'ala abatakkiriza nga batadde mu kaseera ak'entiisa. Fala fawta nga bamaze okukakasiza ddala nti tebasobola kutusumattuka batuli mu ttaano mu buli ngeri zonna. Wa ukhidhu min makanin qaribin nga bakwatibwa nga bajjibwa mu kifo ekyokumpi awo ng'ebikoko ebizungu nga bamaze okukakasa nti ne bwe badduka okudduka tekukyabagasa, nga bakwatibwa bajjibwa mu kifo awo we bali ekyokumpi nga bw'oyinza okukwata ekikoko ekizungu nga waakakijja mu nnyumba yaakyo nga kiri wabweru awo okwata bukwasi n'otwala gy'oyagala. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا كساوي يبغين كراجنا nga bamaze okukakasa nti batuli mu ttaano amanna bihi tukkiriza Qur'ani n'obusiraamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga bambi obudde bulabika nga bwayita obw'okukkiriza naye nga y'embeera y'abatakkiriza buli ssaawa lwebeera nti eweddeyo nga bamaze okulaba Allah anyize bakkiriza nga Firawo bwe yakkiriza kaseera akatakkirizibwa mu kukkiriza. Amanna bihi bagenda kugamba nga bamaze okulaba ku kiyama nga kiyingiddewo nga bakakasizza amaanyi ga Katonda nti obudde bwonna tebakyalina buddukiro bagenda kulaajana nti tukkiriza Qur'ani ne Nabbi Muhammad si mulalu era ne bwe yaleeta mazima. Wa anna lahum tanawushu naye kuli bagasa ki okuwamma nti obukkiriza ku budde obwo n'okulaajanira obukkiriza nti bakkiriza kigenda kubayamba ki min makanin ba'idin ekifo kye balimu kyewala nnyo si kyekifo kye balina okulagiramu obukkiriza baabuleka eri ku dduniya kati ekifo kye balimu kyawala nnyo kyakusasulibwa abo abakkiriza bujjana abatakkiriza muliro. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا به bakkirizaaki nga baali baamuwakanya dda Muhammadi min qablu olubereberye nga bakyali ku nsi. Wayaqadhifuuna bilghaibi ne babeera nga bakanyuga ebirowoozo byabwe ku ebyo ebyama bye batamanyi Allah yekka nga yabimanyi ne beetumiikiriza okubeera nti ebirowoozo byabwe birowooza ku byama ebyo Allah byamanyi yekka. Ne babeera nga balowooza nti essaawa tegenda kubeerayo nga ebyo ebirowoozo byabwe so nga mu kumanya kwa Allah ekyo yakifuula kyama kiye nga manyi
gyeri ne babeeranga mu birowoozo byabwe beetumiikiriza nga bagamba teri kusasulibwa, teri muliro, teri kuzuukira, ng'ate mu byama bya Allah ye abimanyi nti gyebiri byonna ebyo. Allah agamba nti beetumiikiriza nga ne bakanyuga ebirowoozo byabwe ku byama Allah byamanyi nti byakubeerayo bo. Shayitaani ne balaga nti si byakubeerayo. min makaanin ba'iidin, ne babeera nga bali mu kifo ekyewala n'amazima. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الله سبحانه وتعالى قام وحيل بينهم وبين ما يشتهون, wagenda kuteekebwawo ejjigi wakati waabwe ne wakati w'ekyo kye beegomba eky'obukkiriza. Obukkiriza nga tebukyakkirizibwa yadde nga babwegomba ku ssaawa eyo okubeera nti babeera abakkiriza nabo bayisibwe ng'abakkiriza. Allah agenda kuteekawo ejjigi erigaana obukkiriza bwabwe okubukkiriza mu ssaawa eyo. Bugenda ggobwanga Allah subhanahu wa ta'ala obukkiriza obw'ekika ekyo tabwegomba. Kubanga essaawa y'okwegomba obukkiriza mu ssaawa y'okubeera nga Allah ayingiddewo ebyo tebigasa. Kama fu'ila bi ashiyaihim, nga bwe kyakolebwa ku mikwano gyabwe abaakulembera. Nga Firawuna yagezaako okubeera ng'ayagadde okukkiriza ku ssaawa Allah waatakkiririza bukkiriza ne bagoba obukkiriza bwe min qablu olubereberye. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nga bwe kyakolebwa ku mikwano gyabwe abo abaakulembera mu bukafiiri olubereberye eri. Obukkiriza bwabwe bw'oku ssaawa envannyuma eyeefaananako ng'eyo tebwakkirizibwa, na bano tebajja kukkiriza kwabwe ku ssaawa ey'ekiyama. Innahum kaanu fi shakkin muribin, kubanga baali mu kubuusabuusa okwannama ddala nga tebakakasa nti eribeerayo byonna ebyo bye balaba essaawa eno nti by'amazima. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.